Mzee Abdurrahman Okitoy ne mukyala we Zainab Onyakororiti nga bano batuuze mu district y'e Bukedde yabaze ku kitebe kya Vision Group nga basaba abazira kiso okubayamba oluvannyuma lw'okufuna amawulire ku ssimu okuva mu ggwanga erya Malaysia nga babategeeza nti muwala waabwe ali mu mbeera mbi ate nga bamaze akabanga nga tebamuwuliza. Okitoy agamba nti ekyamujja enviiri ku mutwe kwe kufuna essimu ng'omuntu amubuuza oba amanyi Nnuuro nakkiriza olwo ne bamutegeeza nti mulwadde nnyo era beetaaga ensimbi z'eddwaliro z'atasuubirwa kufuna kubanga ye talina mulimu. Kale musajja ndi mwavu ndi musajja mukadde ate n'enjala yiyo egudde mu ewaffe eyo sina ngeri yonna sina kisobola okutunda nfunamu ssente nga Ddoola omutwalo gwe bagamba omwana nga aveeyo. Ayongeddeko nti yatuuseko mu ddwaliro muwala we gy'ali yamutegeezezza nti embeera mwali mbi ddala wano bw'atyo n'asaba ababaka ba palamenti okubayamba. Kale mbadde nsaba abantu b'ekisa ne gavumenti enziruukirire omwana wange asobole okuba nti akomawo nga mulamu, nsobole okuba nti omulabako n'embeera ku kinsobola okumukolako nga wali. Nina mwana wange ali bweru ali mulwadde nnyo. Nja wano okusaba ebiyambi munyambe omwana akomewo nga katanaba kufa. Okusinziira ku mikwano gya Nnuuro ali mu ddwaliro lya Malaya Medical Center ku University eya Passat nga yeetaaga omutwalo gwa $1 mulamba okusobola okumutambuza n'omuntu omulala kubanga tasobola kwetambuza yekka. Alina obuyambi batuukirire ku ssimu z'olaba ku TV yo. Ebyo nga biri bityo Betty Nannyingi ow'emyaka 60 yasattiza bazadde be oluvannyuma lw'okutwalibwa mu ddwaliro n'akubwa eddagala effu eryamulemaza era nga mu kiseera kino amaaso tegakyalaba so nga n'enjala zitandise okuva mu bigere. Bamutwala nga alwadde omusujja mu ddwaliro oluvannyuma lwa nnaku nga 2 najja n'afuna obuntu bw'ati ku mukono. Maama w'omwana ono Margaret Nabizizi ne muganda we Sam Kayima bagamba nti omwana bamutwala mu ddwaliro e Masaka dokita gye yabategeereza nti yali akubiddwa eddagala effu. Twakizuula nti omwana bwe twali ku Masaka mu ddwaliro dokita tugamba nti omwana yakubwa eddagala effu. Mu kiseera kino ekisinza okubeeraliikiriza kwe kuba ng'abasawo abakugu mu kujjanjaba amaaso baakabatemye nti singa tebafuna bujjanjabi mu bwangu omwana waabwe yalizibira ddala amaaso. Beetaaga obukadde 2 okujjanjaba omwana waabwe. Tusaba buyambi, tusaba omukyala omwana amuwa obuyambi n'abantu batuyambe. Alina obuyambi buyise ku ssimu z'olaba ku TV yo. Haruna Mgerwa ne Procopius Lumubi bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.